Finally tutuse ku nkomerero y'omukolo gwaffe naye nga mbeebaza bikwano gyange kubanga mutambudde nange kuviira ddala ku part 1 we nabaleetedde abagole baffe nga bakatuuka ku reception ne mbaleetera abaana baabwe nga boogera ne mbaleetera bazadde baabwe nga boogera bapasita b'emutundwe kwegamba buli kimu nakibawadde ndowooza bannange leero mbakoze bulungi sibalyazaamaanyiza owadde n'akatono so mu kaseera kano mbaleetedde ku bagole baffe bano y'ensonga lwaki olunaku olw'eggulo twabadde ku Mistill nga twebaza Mukama Katonda olw'obulamu nga twebaza Mukama Katonda olw'emyaka 37 nze kambabulire si byangu wabula kiba kisa kya Mukama kyekisobola nate okubanga kituyamba ffenna okubanga tutuuka ku ebyo bye tuyayanira mu bulamu ne bye twagala bano nno buli omu yeebazizza munne kubanga jjukira obufumbo bw'abantu babiri era buli omu yeebazizza munne okubanga amulabirira okumukuuma byonna buli omu bye yakolera munne amwebazizza era n'abaana baabwe n'abazzukulu nabo ne babanga bakuŋŋaana okubanga beebaza bazadde baabwe naddala Pastor Mugerwa abaana be bamwebazizza yababeererawo nnyo ne mu kaseera kali nga talina wabula yalaga nti ali taata mu bulamu bwabwe era bonna n'abawa ekyo kye yali asaanidde okubanga abawa era wano wenyini munzikirize mbeere nga mbawa ka clip kano mubeere nga nammwe mubyerabirako nga abasumba bano ababiri buli omu yeebaza munne n'ebigambo ebirungi byabadde nabo eri abantu be baayise. It's life in Christ mbagaliza olunaku olulungi. Abagole baffe nga bagenda okwogera gye tuli n'engalo ez'amaanyi bakubire mu ngalo engalo ezisingakaawo zikube mpaka nga batuuse wano zikubire ddala waggulu tuzikuba nga twebaza Katonda batambuze emyaka 37 tuzikubira ddala waggulu nnyo wansi. Mukama yeebazibwe gyo Mukama. Bannange neebaza Mukama Katonda nnyo nnyini tutuusa ku lunaku luno olw'ekyamagero si ya celebration esoose naye ate yeesinza obuwanvu kubanga twatandika naye emyaka 5 naye nze kyemmanyi nti olunaku buli kaseera twebaza Mukama Katonda atwogerako eddaala era lino lyerimu ku ddaala Mukama lyatwongeddeko kubanga celebration yasooka ey'emyaka 5 twali mu kanisa ya Kibaawo era keeke ndowooza twasala oba ya mugaati kiseera ekyo waliwo tip top gwe twasala wakaso wakati naye okuva olwo Mukama Katonda buli twebaza azza atulinyisa eddaala paka okutuusa ku ddaala eno. Amiina. Naye ng'ekikulu nze neebaza nnyo Mukama Katonda atuwangaazizza ebyamaka okuwangaala okutuuka ku myaka gino gyonna kubanga bannaffe abamu the best man wange Mukama yamutwala ne mukyala wange Metroni yene n'alugenderamu nabadde ndaba mu bifaananyi n'abaana abato abaali emperekeze baki bonna balugenda naye ffe abawala abamu gye bali. Amiina. Naye okulaba nga ffe akyatuwangazza otuusa ku myaka gino ekyo tukyebaza nnyo Mukama Katonda. Amiina. Ekyokubiri omuntu omu yambuuza nti naye ddala ebyo by'osomesa abakyala musimanyi omusajja ng'akomyewo saa 9 ogw'ekiro gwe mukazi wayinza bikola oba ogamba ffe tubikola abasajja gwe nga tebabikola. Amiina. Nange ne mugamba nti nange okuba basomesa nabirabira ku nsingo biseera ng'abikola era nagenda okulaba mwana nga bikola kyolabanga nange njagala obikusomesa naawe bikole era kyenjagala okumwebaza mukyala wange nti yanteekamu ensigo ey'okusomesa abakyala kubanga nalaba nga byabinkola nga binkoledde naawe kyenva mbikusomesa
nti naye bw'obikola bisobola okukola ki okuwangaaza emyaka gino n'otuuka ku myaka n'50 ng'oserebulatinga. Amiina. Nolwekyo mukyala gwali wano okukubiriza naawe oyiga okusirwalako nga mukyala osinga obuseera wasirwalanga nga embeera egaanyi nakkiriza n'asirwala naye oluvannyuma n'afuuka omugezi n'amalako emyaka 37. naawe osobola okikola era Katonda ayinza okikukolera. Haleluya. Ekirala neebaza baweereza bannange ab'emutundwe, Mukama abawe nnyo omukisa kubanga obuweereza si bwatte omubuweereza bwa Yesu naye muweereza Yesu mutuufu. Muweereza Yesu okuyimirizawo obuweereza wadde erinnya ligenda nti wa Tom naye si wa Tom kubanga nalaba ku paaka nga bonna bawandiiseeko bagende wa musumba Tom. Si bagenda wa musumba Tom, bagenda wa Yesu Kristo. Era omulimu ogwo tugwebaliza nnyo Mukama Katonda. Amiina. Kale ebyaffe tebiggwa ebyabasumba naye nebaza nnyo Mukama Katonda tuzza ku lunaku luno era nebaza mukyala wange andabiridde nankuuma tuusa ku ssaawa eno nga nkyali buwanguzi. Mukama abampere nnyo omukisa. Tusanyuse nnyo balaba bannaffe mwenna, abaagalwa abaffe mwenna abali wano, kya mukisa okubeera nammwe. Tuli basanyufu nnyo nnyo nnyo, tubaagala nnyo era gwali wano olunaku lwaleero tukwagala nnyo nnyo. Okusooka ddala twagala okwebaza Katonda olw'okutuwa abantu nga mmwe. Mukama yeebazibwe. Muli baabitiibwa mu buli omu buli kiti kye naye ne mwerekereza ne mujja okubeera naffe ku mukolo guno okufaanana bwe guti. Tubeebazizza nnyo, tubeebalizza ddala. Mukama abawa omukisa. Twebaza Katonda olw'abazadde baffe abakyaliwo. Tuli basanyufu nnyo bwe tulaba ku bamaama, ku basenga, tuddamu amaanyi. Bwe tulaba ku baganda baffe, abaana baffe, mikwano gyaffe, baweereza bannaffe, Mukama abawe nnyo omukisa. Twagala okwebaza Katonda ddala olw'okutuwa olunaku olulungi bwe ruti. Tuli basanyufu nnyo era tubeebaza kubanga mufunye obudde okujja okukuza naffe olunaku olw'okujjukira obufumbo bwaffe. Okubeerawo kwammwe, essaala zammwe n'okwagala kwe mutulaze bitegeeza bingi nnyo gye tuli. Ddala mutulaze okwagala. Embaga yaffe eyasooka teyali nnyangu. Naye nga Mukama yaliko. Kye twebaliza Katonda. Teyali nnyangu, tebyali byangu nga bw'obiraba kati. Embaga batabula kwenkya oba mumanyi kwenkya, ne batabula kwenkya byebyokunywa ebyali ku mbaga, emberenge. Maama Ekabo yali akyaliwo n'asiika akabala sumbuusa n'emigaati, n'asiiga emigaati. Bye byali ku mbaga yaffe naye ng'ate bitono tebimala. Naye twebaza Katonda kubanga embaga yaggwa ate era we tuli. Mukama n'atukolera omukolo omulungi bwe gutyo. Olunaku lwaleero njagala okwogera ebigambo eby'enjawulo eri omwami wange. Mukama waffe yeebazibwe. Ddala mu baami bonna ku nsi kuno gw'osinga. Olugendo lwaffe terubadde lwangu nnyo. Tuyise mu bingi. Twatandika tetuli bulungi, nga tetulina bingi, nga tuli bubi. Nzijukira nti n'ekyamagero kyaffe kye twasooka okufuna awaka
abaana ndowooza bakijjukira bulungi nnyo. Twafuna eggaali eyalaale ate nga tetugiguze buguzi, wabula mwannyina oyo ayimiryeko ayeemanya yagigula, tumulabe. Ye yamugulira eggaali ng'alaba bambi tubonaabona okufa obufi, tutambuza kagere nga twetisse emmere. Kyekyamagero kye twasooka okufuna awaka. Bano bagambye nti tebakulabye. Yatugulira eggaali eyalaale. Eggaali neetusanyusa nnyo, ekyamagero kyasooka okubeera awaka nga tukyoza mpalo. Omwami ajoza, nze nenjoza, abaana ne booza, nampeekanga. Yali muvuzi wa sipiidi, oluusi nga ntomeza, naye nga ensanyusa nnyo kubanga yali etwangwirizaako obulamu. Yatuuka n'okukaddiwa n'ekaddiwa n'ekyama, naye nga ye akyavuga, ng'etuyamba nnyo. Buli we yayitanga nga bamanya nti oyo Mukama yeebazibwe. Tuyise mu bingi nnyo atujje wala okutuuka we tutuuse kati ne we tukyagenda. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama atuwadde omukisa gwo tegwegaanika, naye ng'okusinga byonna omukisa ogwo agutuwadde lwa kuweereza Katonda. Tuweereza Mukama okuva ku lunaku lwaffe olwo nga twakafumbiriganwa nnaku 3 netandika okuweereza Katonda paka olunaku lwa leero tukyaweereza Katonda. Mukama atukoze bulungi nnyo nnyo. Bangi balooza nti tekisoboke, naye Mukama atusobozesezza, kubanga embaga ng'eggwa abazadde bange abamu baakaaba nga balaba gye ŋŋenda oba tewaasoboke. Jjajja Ssenga yakaaba amaziga, maama wuuyo n'akaaba amaziga, naye nga nze abakaaba mbasaasira kubanga omulenzi nali mwagala. Nze nga siraba bizibu byonna biriwo. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ate baali batuufu, embeera yali mbi nnyo. Naye twebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi gye tuli. Omwami ono musumba wange, era mu ndiga ze yakasooka okusumba ze yasumbye mu nsi muno, nze ndiga eyasooka ndowooza, era nsumbye bulungi nnyo nnyo, nga mpabula, nga nnuŋŋamya, nga mbuulirira, kendeeza kasipiidi, kwegamba annyambye nnyo mu bulamu bwange. Mukama waffe yeebazibwe. Era buli kiseera ansabira n'anyongera mu maaso okwesiga Katonda. Weebale nnyo omwami wange okufaayo ennyo gye ndi. Oli mukwano gwange asinga bonna. Bonna oli muwuliriza gye ndi, nti bwe nkugamba owulira. Oluusi tonnyega ne ndowooza nti oba tofuddeeyo oba tokitutte, naye ndabira ku bikolwa ne mmanya nti owuliriza kye ŋŋamba. Nkwesigamako nnyo nnyo in times of trouble. Nzija ne neesigama waali ne mpummulirako awo nanzaamu amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Edda yali mukodo nga ndowooza nti oba tanjagala, naye munnange mbeera mbi, mbeera bwe yakyuka
musajja agaba ono banne mukubireko mu ngalo. Neebaza Katonda nnyo nnyini olw'ebibala by'atuwadde mu bufumbo bwaffe. Atuwadde abaana ab'omubiri n'ab'omwoyo. Atuwadde emikwano. Sijja kumenya ono n'oli. Nigwayo ali wano era weemanyi nti oli wa mukwano gye tuli. Tewandize. Tubaagala nnyo nnyo nnyo. Atuwadde ekisa okuweereza Katonda. Abaana baffe batuleetera essanyu era babadde mu mukolo guno gwonna nga beejaga bafaayo nnyo 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 okulaba nti tugenda mu maaso omukolo guno gube mulungi bwe guti. Nzineyo ku mwami ono tasangika era nsaba abaana baffe mwenna mujje twebaze taata. Abaana baffe mwenna n'abazzukulu mujje twebaze taata. Atukoze obulungi bungi nnyo. Atuzizza eri Katonda. Atusumbye. Abaana n'abazzukulu mwanguweeko twebaze Katonda olwa taata waffe ono. Eri abatasobola oba abalala balinda babakwate ku mukono nga bamusumba Rolandi. Simanyi. Naye mwenna abaana baffe mujje twebaze Katonda era nsaba banyabo tulinze mmwe. Bakyala namwe babayitiramu avuka baana. Bakamwana bako tubalinze banne mujje twebaze Katonda olw'omusajja ono Mukama gwe yatuwa. Akoze ebirungi bingi nnyo mu bulamu bwaffe. Atwagadde, atulabiridde, atukumyekumye n'atufuula kye tuli. Era tumwenyumirizaamu nnyo kubanga atuweesezza ekitiibwa mu nsi muno. Wano kitono nnyo, watono nnyo w'ogenda n'oyogera ku musajja Katonda ono erinnya lye ne batakuwuliriza. Mukama yeebazibwe. Ntera aba traffic okunnyimiriza nga ndi mu mmotoka. Naye mbagamba kimu nti ne mmotoka ya gundi. Oyo masajja ya Katonda. Nga tweyongerayo. Mukama yeebazibwe. Twebaza nnyo nnyo nnyini omusajja Katonda ono. Katukakkaneko abasobola twebaze Katonda era nga twebaza taata waffe okutulabirira, okutukuuma, byonna Mukama byakukozesezza gye tuli. Tukwebaza nnyo nnyini era tusaba Mukama akuwa omukisa, akwongera emyaka mingi nnyo, akuwangaaze ate osobole naffe era okutuwa ebingi ennyo nga bw'obadde okola. Mukama akutwagalire. Teri kye tuyinza kukuwa okujjako okusabira. Tukwagala nnyo 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 nnyini. Mukama eriyo wano ayagala okukwata akazindawo naye yeebaze. Kaakati tugenda kusabira taata waffe ono. Kanondeyo omuntu omu oba yeeronde tusabire taata. Abaagalwa, nsaba wamu naffe tuwanike emikono tusabire kitaffe.
kitaffe omuyinza wa buli kintu kyonna ow'eggulu n'ensi, twagala okwebaza kitaffe gwe watuwa mu ggwanga lino mu kiseera bwe kiti Uganda, musumba waffe, taata waffe, musumba Tom Mugerwa ne mama Justine Mugerwa. Tubateeka mu musaayi gwo Mukama, oyongere okubakozesa emirimu egy'amaanyi era obawangaaze, obazze bupya